boogedde naye Katonda tanayogera. Katonda alina kyagenda otugamba, ate wagamba kyayagala otugamba ajja kikola. Erimu bwe twali ekyankwanze nalinga ng'akola katemba nga ndeeta akayimba ne ŋŋamba nti when Jesus says yes, Anita can't say no. Abantu ne bagamba ali kuki? Mujjukira baali bangoba. N'olwekyo mutye Allah, mbakuutira mutye Katonda. Bino byakoze mu wiiki emu yokka bannange. Ani ali amanyi nti breakdown ye Katwe erisitula ku Rolls Royce? Bulijjo beetikazzikamunye naye ani ali amanyi nti omwoki w'ebyuma welda ava mu Katwe bajja kumuyitako Nakasero asale seefu ya speaker. For God and my country bannange, olwa Katonda n'eggwanga katandika butandisi. Era nja kukoma wano ku Lwokubiri mbabuuze nti olwo ki mwegendereze nnyo okwogera amangu. Oli yayimba nti ki nze n'ensi eno ki? Mwegendereze nnyo bannayuganda. Sipiika addako mwebale kumulozaako. Alina ekibuuzo mu Luganda. Lwe twalwana kufuna ekifo ky'obwa yala twamuli mabega, ye yafunamu ffe nga tupokya, naye tetwalina buzibu kubanga twagaliza myaka 10 tetwabeerako na kiteeso kyonna nti ono kati yagenze mu yala. Ate okugenda mu yala yagenda lwa buwagizi bwa NRM kuba twaloopinga, ye kennyini yagenda mu lukuŋŋaana lwaba NRM e Masindi. Awo President si bwe yatandikira nti this is a good DP, ne tufunamu n'obuzibu, naye twavaayo ne tulwana nga tuli kitebe. Obanga toyagala kukolagana na bano toyingira kibiina, beera independent. Era independent n'olwo olugwe. Kasita oyingira ekibiina olina okubeera ne give and take. Wano twalina abanene abaali balwanisa Dr. Semogere. Fe abamu twali mu caucus ya parliament. Naye ne tugamba nedda ono ye president waffe sina omuwagira. Era ne tumuwagira. So njagala bino si byagamba nti siyinza nagamba nti nsobi, naye obutalengera wala. Kubanga okubeera omukulembeze kitegeeza kusalawo mu bwesimbu n'amagezi. Judgment is more important than intelligence in a leader. At least I can pride myself, I've always judged things correctly. Kuba olaba kati I'm so far ahead of all the leaders now saying let's work together. Kati njogera nga chairman wa IPOD. Tugenda kutuuza summit ya IPOD. Mujja kulaba nga ne Nuupu ezze. Tuli mu kwogeraganya mpola kugatta Uganda. Anti oluusi ebyokugaana oba oli mu kubuzaabuza balonzi tetujja kubeera na nkolagana, tubafulumya. Ebyo nabyo weebiri. Manyi Muganda agamba nti kaliba kasajja akuliisa engo.
nammwe Abannayuganda mugenda muwagawaga abantu ne mubaliisa engo. So nze mu mutima gwange njagala abakulembeze bannange, oli mumyuka wange, si nze namulonda, badelegates be baamulonda. Mwali muwuliddeko nga ŋŋamba nti njagala nnyo ampagire. Nze nagamba bugambi nti tekigasa newandisirise Mao wabanga wakugwa era abadde agenda kugwa, oleme kubeera kiiso kya mbuzi. Mao aleme kutunuulira nti oba osanga nandiyiseewo singa bano tebanwana ondeka n'engwa nzekka. Naye si gwe gusoose, kuba ne Kalulu aka 2021 twayogera naye ng'asazeewo okuwagira Bobi Wine. Yakola okupande okunene awagira Bobi Wine. Twayogera naye n'aŋŋamba nti ekyo kye kigenda omuyisaawo. Nemugamba twagala ababaka, bwe kibanga kikuyisaawo nkufukirira emikisa gy'abajjajjaffe bonna yitawo ogye mu Palamenti. Naye tekyamuyisaawo. Kati mu kalulu kano n'agamba agenda mu Bende, kuba Abanyarwanda b'e Uganda abamufudde nga ssaabawolereza waabwe Attorney General. N'agamba ku luno ndi mu bantu bange ngenda kuwangula. Nemugamba genda, kuba nze ng'omuzadde kati nga pulezidenti wa DP newe tubanga twenkana emyaka, ne woobanga onsinga emyaka nga Lwanga, mbeera taata wa Muzeeyi Lwanga olw'ekifo kye ndimu. Nze taata wa banna DP bonna, ne woobanga olina emyaka 9 mbeera taata wo. Lwaki? Nze nasembayo okukwata mu ngalo omu ku abo abaatandika ekibiina kya DP, Muzeeyi Louis Kyapa. Akafaananyi nja kafulumya leero. Nagende Mulago nga mulwadde, n'agamba Mao, ndi musanyufu nti gwe pulezidenti w'ekibiina era ekibiina kirese mu mikono emituufu. N'olwekyo temufaayo ku bano abamala googe. I have the spirit of the founders. Nina omwoyo gw'abaatandika ekibiina kya DP. By the way, Nebeni Kiwanuka was not one of the founders. He wasn't. The only founder, the founders were 8. Even Kasolo was not a founder, the first president. The founders were bali. So, wolaba nga nsirise nga sinyega muntu yenna, I'm on firm ground. Kati omumyuka wange n'agamba ku luno nsobola okuwangula, naye nga ffe kyetwagala kubeera n'ababaka okupromotinga DP. Ekyembi ebyobufuzi by'e Mubende ndoza yayisa tabisomye bulungi, bo balina engeri gye bakolamu ebintu byabwe. So yesigama ku cooperation agreement. Lumba speaker ne bamugamba nti tuyambe buyambi, naffe tugatte ku bantu abo boogobye mu Palamenti, tutandike okulaba tulabika nga abalwana ennyo, era ne babagatta ku lisiti eyo. Enkeera speaker n'agenda okwongeza ku bali be nagobye ejjo yagala gattako na bano, nabo ne batandika okwemulisa nti mutulaba ekintu tukivuga, musajja tumutwala agenda. Twagala bannange tuve mu katemba oyo, oludda oluvuganya lubeerera ennaku ezimu nga baleeta bye bateesaako. Ate n'abantu ba bulijjo nabo twagala tubaweeko ennaku ezimu baleete ensonga ze baagala Palamenti eteeseeko. Tuteekeko essira. Twagala Prime Minister's question time, akaseera Palamenti keewa ababaka babeeko n'ebibuuzo bye babuuza Prime Minister.
kireme kubeera kyakutuusa mukolo. Oluusi owulira nga ababaka babuuza ti gavumenti emanyi nti luno olutindo si lukole, bwebanga emanyi egenda kolawo ki? Nga owa gavumenti asituka ng'agamba nti gavumenti terina kyemanyi ku lutindo olwo, n'olwekyo ekibuuzo ekyokubiri tekijja. Tulina okuva mu kutuusa mukolo, tulina okwogera ku nsonga zennyini. Twagala ababaka babeere n'abantu ababayambako, abayambi baabwe abalina ebisaanyizo bino ebyokugamba nti ndeese mwana wa kojja, mwana wa senga ali mu kyalo talina mulimo, ajja nkolera e Kampala, nga mulimo gwe kugenda kugula bintu, kuleetera mubaka, kumutuma na kujjayo sente mu banka. Twagala ababaka babeere ne barisacha. Ate gwe nga sipiika omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga si gwe asinga okwogera. Bwe mugenda mu Hansard omuli rekodi y'ababaka bye boogera, olaba nga basipiika be basinze okwogera, kubanga buli mubaka kyayogera bo balinako comment. Bafuuse bakomenteeta so si bakubiriza. Omukubiriza obeera nga refari, tokoona ku mupiira. Luli mujjukira twali tuteesa ku nsonga za copyright. Omukubiriza w'olukiiko yennyini yagamba nti fe bananyini radio ate mwagala tubasasule sente nga tuba promotinga. Gwe sipiika ekyo tokikola. Wakiri wobanga owulira nga kikusiiwa nnyo, owandiika akanooti n'okaweereza omubaka n'ogamba nti ensonga eno gyogereko. Naye basipiika be basinze okwogera, tebakkiriza na babaka kumala points zaabwe. Oluusi babakaka bukasi twetuula, tebamanyi na kubamanya. Olaba ne Prime Minister omulamba bamuyita Majegere. Mu palamenti toyinza kumpita Majegere. Ebweri wa palamenti mbeera Majegere, naye mu palamenti mbeera Prime Minister, mbeera leader of government business. Toyinza okuyita Mama Nabbanja nti Majegere. Engeri gye tulina okutambuza palamenti eddemu ekitiibwa. Waliwo abalina okubuusabuusa. Bwe tulonda Mao ajja kuwamba gavumenti. Ate nga mwababaka abangi, pozi nga temwekiririzaamu, kubanga ndaba engeri gye mweyisaamu mudda wano na wali ng'ebyennyanja ebifu. Buli amazzi we galaga nammwe we mulaga. Muyina okwewa ekitiibwa, naffe tubawe ekitiibwa. Si buli lwe muwulira. Tukimanyi nti abamu muli mu kwetega, kubanga mulaba nti osanga omukulembeze w'eggwanga addako ye mukulembeze wa PLU. Mulaba akasana akaberyeberye we mulaga. Ate muzeeyi ali mu buyinza, Abannayuganda gwe baakalonda ate nga ye chairman wa NRM, temukyamuwa na kitiibwa. Mulabanga omusana ogenda okugolooba. N'olwekyo mumanye nti enjuba ebeera emu eri egenda okugolooba, era enkya yeebeera akasana akaberyeberye. Tuve mu bintu by'okwetega, kuba nalaba abantu abaali bali ku lusegere wa sipiika abaddeko. Kati zihaaga ze bagaba si za kusasulira emukono. Ne gwatahagingangako ng'ahaginga. Tuve mu nkola eyo. Twagala kulabula ababaka. Mwe mugenda okusalawo nga President bwe yagamba. Buli omu aleeta kiteeso kye. Naye nze nga Mao kyemmanyi nti bwe banteeka mu kasengejja nja kuyitawo, kubanga akaseera kano keetaaga omuntu amanyi ebintu, amanyi Uganda. Ate twetaaga sipiika alina omugongo. Tetwagala kisaanyi. Twagala sipiika alina omugongo, asobola okwesalirawo n'okuwabula ekiba kyetaagisa.
so si muntu gwe baleese obuleesi gwe basitudde obusituzi. Nze tewali ankase kubeera sipiika, siri projekiti, era engeri gyempeereza nga minisita wa ssemateeka ne Sigedda Bunze, era bwe ngenda okuweereza nga ndi sipiika nga nkulembeza nsonga za Uganda, nja kukkiriza abanaayagala okumpabula, nange nja kuwabula abeetaaga okuwabulwa. Sipiika si muntu mutono, omubaka si muntu mutono. Omubaka abeera n'abantu be, naye ekikulu ne w'obeera wa opposition manya nti mwenna mukolera Uganda, Uganda eyawamu. Si mulimu ogw'ogamba nti nze ndi wa opposition oluusi n'olowooza nti kya kitiibwa nnyo okubeera wa opposition n'ogaana n'abalala okweyita aba opposition. Ogundi gwe toli wa opposition kati gwe awanguddwa ng'ogamba nti feka abawanguddwa tetwagala kubalaba. Okuwangulwa n'okubeera wa opposition kitegeeza nti obululu tebwawera. Olina kukola kyonna ekisoboka okuŋŋaanya obululu buwere, enkya okole gavumenti, obeere mu gavumenti. Naye nze neebaza Mukama Katonda kubanga bino ebintu birabisizza bangi, ne mu kibiina kyaffe ekya DP kirabisizza bangi.